ng'omwami wange takyanzinirako ddala. Gwe wena ng'olina omwami nga yali akuzina, yali akubeerako, akusulako ku makya lw'eggulo mu ttuntu, abamu nga tasulirawo. Naye kati nga bwe byatuuka omusajja owuwo musobola okugenda n'omwezi n'emyezi ne wiikisi nga takutteeko. Ekintu kino omuntu alinza obutakiraba mu buzito oba obutakiraba mu buzibu nga tannaba kutandika kukiraba mu buzibu. Naye bw'ogenda okyeyalayizinga okitegeera nti omusajja ono yakyuka. Abamu mulowooza nti abasajja babeera bafunyeyo abakazi abalala, ate ekyo kyonoona boonoonyi mbeera oba kigattako ku mbeera gy'oba oli okuyita mu ssaawa eyo. Abasinga mulowooza nti olina kugenda ku musawo oluusi kufunayo musawo mulala, oba si ekyo nga temugenze ku musawo mugenda ne mutandika kuyombesa basajja, era wafuna abakazi, omusajja n'akwetamibwa ddala. Enzimu ku nsonga lwaki abasajja batuuka n'abeera ng'omukyalo ow'ewaka takyamukwatako. Abakazi ab'ewaka tutuuka ekiseera ne tulowooza nti omusajja gwe wafumbirwa muganda wo, bbaawo asigala bbaawo, tasobola kufuuka muganda wo. Mulekerawo okweyisanga we mwagala eri abasajja bammwe. N'obeera n'omusajja naye n'obeera nga gwe olinga nakijanjaba bakyabigera bati like you don't care about yourself, tofaayo, toyina wasikiriza. N'oweerabira nti omusajja ono okujja mu bulamu bwo wamukuba, wamusikiriza n'alyoka ajja nakwana. Kaakati oli mu bulamu obwa I don't care. Yampasa leero ozadde bannange n'ozaala omusajja ne yeetamwa n'abeera ng'alinga aga bannange yanzaalidde naye yeebale naye amabeere togaleega. Amabeere gano mugalaba gatuuka ne gatonnya olw'okuzaala nogaa kasita mwana we, yes mwana we wazaalidde ye, but ekitegeeza nti kubanga oli nakawere olina kuwunya amabeere na kuwunyisa nnyumba amabeere na buli wamu kuwunya amabeere. Gw'omanyi nti waliwo abasajja abateebaka na bakazi baabwe nga baakazaala naakube like nje kiyita kukizira nga tasobola kubaka naye ku buliri bwe bumu okumala emyezi nga 6 oba 4 oba 5 paka lwanaddamu okumala ekizadde alyokaddemu yeegatte naawe. Lwaki? Si kuba nti ki naye omuwunyiriza amabeere. Tuyina kye tuyita bu breast pads obugula n'obuteekamu amabeere we gaba gasaanuuse ne gatayiika gonna n'osanga omukazi like akaliga konna kayiseemu amabeere gagize n'yonna ku blouse yonna gasaze bana amabeere galina engeri gye gawunya. Omusajja n'awulira ekizibu n'atuuka okuba takyagala kudda waka kwegamba n'ofuna obuto olw'okubiri naga alufunye naye eraliikirira. Naye nga mwabateekawo embeera eno bino bitta appetite y'omusajja nti ne bw'oba omaze okuzaala like I mean ne bw'oba ng'ovudde mu bwannakawere awulira mu butuufu teyendiyegombye kuddamu kwegadanga naawe appetite tayina. Naye ng'ani yagitta eggwe. So banywanyi bange abalungi mulekerawo mulekerawo okulowooza nti ni wano mu byuma byange mulekerawo okulowooza nti abasajja bo babeeranga baganda baffe. Nedda mukwano bbaawo abeera bbaawo, omusajja wo abeera musajja wo. Okitegeera? Making sure oba fuba nnyo okulaba nti weeyisanga bwe yakusanga. Wali nga mwakeefuna nga weetega nga weefaako ebyo byonna. N'osanga oli nga ye alina omusajja we naye nga mu kunyampa ye nnamba emu awenjula buwenjuzi bbira n'alyoka anyampira omusajja. Bannange omusajja n'atuuka ng'awulira n'ogenda mutoyo okupama temuugira nsonyiwa ekigambo nkyogedde nga bwe kiri naye ffena tukikola bwekityo bwe kiri. Temwetawaaza omusajja n'akutunya n'agaa kati ntandikire owooza tangwa bakuli appetite yafa wamuta appetite. Bw'otuuka okugenda mu buliri okwebaka oyambala bigoye bitagatta toyina wamusikiriza wasobola mutunya nti akutunuulidde akomyewo ku mulimu atudde wali mu kulya mmere oba alaba TV n'omuyitako yenna n'ayima. Tebikyaliwo, tebisoboka. Why? Kubanga toyina omubiri tokyaguflantinga, tokyaguteeka ku display. Kyokka ekisinga okwasa ennaku w'opa ofulumamu nti olina gy'olaga n'oyambala n'otonnya n'ogenda. Abasajja appetite ebaggwako. Omuntu nga naawe omukazi appetite bw'esobola okuggwako n'abasajja bwe bali n'atuuka nga mu butuufu takyegomba takyayagala naye ng'ate nno bambi nga talinayo na mukazi mulala. Naye nga takyalina bwagazi obwo. N'ekirala kyamulina okumanya olinza okuba nti weefaako gana gasenga nze neefaako kituufu. Osobola okuba weefaako onyirira like baawo omunyiririra omwetega okola biki naye nga teyeenyenya talina mukazi mulala. Naye kyolina okumanya baawo yakukwanira mwali gwe naye kitegeeza obuvunaanyizibwa alina bwali limited. Kati saawa eno ozadde omwana
omwana yeetaaga pampa, yeetaaga amata. Kati golobooza ebbanga lyamalanga ng'akola lyamala kati. Stress yekka gw'afuna. Bannange pampa z'omwana, bannange ate sinasasula mata, ate bannange egundi, ate bannange, omwana yeetaaga okugama. Ebyo nabyo biweeyinga down abasajja. It's not only about women nti ffe tugamba nti nzaala olubuto like I take the stress takes the toll on me, then nenzaala omwana akaaba, omwana akola biki. Yes. Naye money wise ng'omusajja ali very supportive naye kimuyingiramu okitegeera. So obuvunaanyizibwa stress, alina stress ya family, ataagattako ey'oku mulimu, kaakati naye bituuka oluusi musajja wattu n'aveeyo ku mulimu ng'akooye n'atuuka n'agwa wali. Nze njjukira nalina we nakolerako, it was a financial institute nga tukola mu bya, it was like a circle something like that, naye nga kalinga ka banka naye nga katininga biri awo bwe bityo naye nga nkowa cause I used to work in the field nga nkowa nga oba olina okugenda okulambula kolatolo w'abantu abaagala looni, olina okugenda oluusi okukima ssente oyaganya okusasula defaulters biki bannange nga ninza okukomawo. I remember one time I cooked food nenjifumba nenjirekako ku gas neneebaka. That is how tired I was. I didn't shower, I didn't eat. Nti nafumba oba gwali mukyalo gaali matooke nembirekako ku byasiriira. Omusajja uko yabisanga n'abitaaninga off n'ansula n'anja mu ntebe n'anteka mbuli naye nga siwulira. Bannange abantu bakoowa. So omusajja asobola okubeera nga just oluusi emirimu gyeyongerako, naye golobooza agenda kubeera nga oli bwe yali. Jjukira gw'olinza okuba you are stay home mom. Nti gwe mwana yekka yakusumbuwa, mwana yankaabiridde leero olunaku lwatambudde bwoluti, naye nga other than that oli good to go. Naye kati nga ye wallahi akola n'atuuka nga talina yadde maanyi akooye like kati gwe n'otakitegeera ate n'olobooza abeera mu bwenzi, n'olobooza alinayo abasajja, naye n'ekyo nakyo tulina alina abakazi abalala, n'ekyo tulina kitunuulirako ne kitegeera nti n'oluusi emirimu abasajja gibakooya. N'abeera nga musajja wattu oba mukazi wattu akoowa okitegeera. Kafokenda bona ali kulungi. Byebo bakwano bange abalungi bannange, musula bulungi, mubeere bulungi, temwerabira subscribing kubeera nga mwegatta ko Senga Faith 256 mufuuke family. Ate n'ekirala gwe subscribing edda ngo bambi sharinga. Thank you so much. Omukama akumpere ky'osinga okwagala. Mwebale ku sharinga, mwebale kubeerako, mubeere bulungi, temujjanga okwo tudingana ate oba mu video yaffe endala eddako. Mukama bankumire, mweraba. Mubeere kiriya naye abasajja mubeere nga mweyonja, abakazi mubeere nga mweyonja, mubeere nga musigala ng'omusajja bwe yakusanga nga kwana, aleme kubeera nga akwetamwa, aleme kubeera nga takyayina appetite. Musajja wo mukuumire ku noobo, n'ekyalo luusi omuntu atuuka appetite nekka, mufunire ku ddagala. Simple as that. Mubeere bulungi ba dearest. Yeah.